Before nga sinagenda kubatuma mumpita abantu bano wambanga njala nnyo kubaza mwenna abasharinga videos no ku Facebook, ku TikTok, mu WhatsApp, ku YouTube, ku Twitter, mwe balekola mulimu okwo abasharinga information. Omanyi luno olutalo lulimu abantu bangi nnyo, buli muntu akola omulimu gwe. Kati gwa sharinga information mbebaza nnyo abasharinga ku social media platform, abasharinga ku Facebook, abasharinga ku TikTok, abasharinga mu WhatsApp groups, n'abasharinga ku Twitter, namwe mbaagala nnyo balikola mulimu ogwo. Alright, njagala muntagingire Yoseri tibahabulwa tutabayisirwa mutani wa kale ekyezire temezide nsanga bisibana nyine kabunyoje tambulabire ku video eno. Njala muntagingire Daily Drinking General Muhozi Kanyarugaba abere ku video eno as a must. Njala muntagingire kitaawe Geno Salim Sarakanda naho George abere ku video eno. Oba osobola mukubira essimu gwe nyini amumanyi. Njala muntagingire abadde omudumizi w'amagye gonna Mbadi Mbasu abere ku video eno. Njala muntagingire Peter Elweru abere ku video eno. Njala muntagingire Atone Geno kiri wakiwanuka. Mumutagi wamukubira kiri wakiwanuka mukubira essimu ajje ku video eno. Njala muntagingire Mathias Mpoga Nsamba abere ku video eno. Muntagingire Abedi Wanika abere ku video eno. Njala muntagingire Segona Lubega abere ku video eno. Njala muntagingire mukulu Muwanga Kivumbi abere ku video eno. Njala muntagingire omukulembeze wange omulondo w'eggwanga Robert Kyagulanyi Center musaba okusaba otuleko wane dakiika ntono nnyo. Njala muntagingire ekitongole kya poliisi UPDF CMY ESO ne ISO. Abasigadde bajja kujja lwampaka kubanga video tennatandika bwene etandika bajja bayita. Kati bwe mmala obbagamba okusharingira abantu abo video kansoke empise wakalango kamukokka. Njala muntagingire ne lupo mpya omukulu Jawaro Ssenyonyi nkwetaagako ssebo otuleko wano. Njala kwetaaga n'akakiiko ka parliament oba komiti evunaanyizibwa ku kulondola emirimu gavumenti gye ekola mbeetaagako wano information emujala gibawa. Alright. Ng'omuntu yenna ayagala okutambulako ogenda mu Canada okulambula oba okunyumirwa oba okusoma, ninawo wano semina gy'osobola okuyitamu ng'okwataganye n'oyo agyorganizinga. Semina eno ejja kubeerayo mu mwaka guno gwennyini naye eri gye gukomekkereza oba gye gufundiikirira. Egamba etya? Egamba the third annual gender based violence gwe mulamwa ejjatandika ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa 10 mwaka 2024 ekomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi lumu December 2024. Omulamwa ngo bagambe gender based by mulimu guli nti gender based violence and intersectionality eno ejja kuba etegekebwa ku conference oba ku conference center gaggadde nga ejja kuba eri ku Toronto Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road, Toronto on M9W1J5. Ngoyagala okumanya ebisingawo kweno conference ojja kukubira omutesitesi waayo omukyala Dolly Kajumba ku simu ye ey'omungalo osobola omukubira butereevu oba omuteera message ku WhatsApp eribangezze ku WhatsApp ku simu ye ey'omungalo eri +1 64 79 29 0340. Kanjidde mu Luganda. Osobola okukwasaganya omukyalo nateeka conference eno ojja okubeera mu Canada mu mwezi ogw'11 omwaka guno gwennyini ku simu ye ey'omungalo ng'esoosa kasalaba emu 6 4 7 9 2 9 0 3 4 0 ye namba y'omukyalo oyo Dolly Kajumba n'osobola okubanga akubuulira ebisingawo ku conference eno ajja kuba kutegeeza ye bwete conference bweyimiridde manjalo mu bintu bintu mbira nga bivuunise no rero wemalira video eno ngenda kupostinga kagundi yako buli mmoja kubanga asobola okukola ki okubanga akalaba. Alright, video y'olwaleero tugenda gikwata mpola. Bw'omanyi nti obwongo obwo oba RAM ali 0.05 GB RAM girinde kono ogisanga ku mitimbagano emirala n'ogiraba. Bw'oba oli wa mutima munafu naawe sooka ogyesonyiwa mukko kubanga ngenda kubeera muzibu mukko. Ngenda kubeera muzibu mukko. Yose erina ebitongole ebyokwerinda temujjako internet muleka abantu bawulize information.
TV twazivaako, radio twazivaako, twasigala social media. Sagala mukwataganya internet mu hacking mutandiko giteeka mbi mukola byonna tetwagala muyeke video kubana mwe kitukola kibayamba kitya. Kibayamba nti mwandibadde mutta abantu bangi nnyo n'okola obuvuyo bungi nnyo. Niwe tujja ntube exposing at least abadde bagenda okutta abantu 30 mutta y'ababiri 28 ne bakola kini bawona kibayamba. Kati sagala mukwate mu internet muleka abantu bala information mwe muli manche mulimpa mu Uganda empya. Katutandike n'akalowoozo. Akalowoozo kali no njagala kagenda bana Uganda mwenna njagala kabakwateko bulungi nnyo mukawulirize bulungi nnyo. Akalowoozo kali kagenda bana Uganda mwenna mukawulirize bulungi nnyo. Wali obadde kawo ne webuuza lwaki Abaganda baafumanga engero zino ng'ate ebyokulabirako beziina nnyingi nnyo. Kati ngenda lero kuyita mu lugero no lugamba nti mpulukutu za misota zigenda na miggomeka. Waliwo kitego lyo kifumbitirizaako lwaki boyogera olugero olwo nti mpulukutu za misota zigenda na miggomeka. Naye olwalimu ngenda okusinzira obba wa kalowoozo ka leero. Gwe munnayuganda yenna ali mu Uganda nali mu diaspora ng'oyagala enkyukakyuka. Njagala okimanye nti ebintu bingi bituzudde n'okubyogerako nga mbatte mubimanyi. Nze mu kunoonyereza okwange ngenza okukizuula ng'ekituufu kiri nti bannayuganda mpulukutu za misota zigenda na miggomeka. Bw'oba oyagala munnayuganda akukolera ekintu onasooka mutulugunya n'alyoka akola ekintu. Bw'otamutulugunya nasobola kukola kintu. Mutera nnyo nti Abaganda beeyisanga abambejja simanyi banafu nno n'amawanga agalala gonna mu Uganda bonna mpulukutu za misota zeetaaga miggo. Lwaki njogedde ekigambo kino? Tujjukira nti Uganda tefunangako kukyusa buyinza mu mirembe era wateekubawo akanyola bikya okukyusa obuyinza. Bw'atyo ne Yoseeri mu 1980 yagezaako nnyo okwagala okweteeka mu dde n'ayingira ensiko agezeeko okulwana. Naye yali asuubira nti waabwe yali yeetyebeese gye yatuukira mu maserengeta ga Uganda gye tuyita mu Banyankole yagenda otuuka emu ne munange bamusenzanga kati genda tukumanyi ng'ate mumambuka tasobola kugendayo tabafaananamu wadde okubategeera. Nga mumanyi ffe Abaganda balina ekise kitirika ng'omubisi gw'enjuki ogujjudde omugomo. Munnange bwetyo nga tusenza sirwajja okwota Yoseeri Tibahabula tobasira mutano wakale kizi mu Buganda. Bwe tumala omusenza twalina abaffe bennyini abaali abeetegefu naye nga nabo era baali babuliddwa abantu baba basapootinga olw'ensonga buli mu yali yeesulyegwa naggamba nga tebaagala kumanya. Jjukira Abaganda baali bagagga balina ensimbi balina mmere balina buli kimu ng'ebimu tebibakwatako ebyobufuzi. Naye Yoseeri yamanya nti Abaganda bano yasooka n'akola kye tuyita feasibility study n'asoma Abaganda ne bannayuganda abamu ng'olina kumala kubacunya. Mpulukutu za misota zigenda na miggo. Yoseeri kye yasooka okukola lagamba kati kansooke mmala okuyingira mu nsiko mmala okubattira abantu bammwe abasigala bajja kunneeyungako kifuba. Mwana atu bw'atyo Yoseeri yagendanga ajja buli kiro yasookanga n'ajja emisana n'abagaba mumpa abantu bammwe bajje batuyambeko tujje gavumenti yamusibira mu bbwe ng'Abaganda ebyo tetubiriimu mumanyi ffe ebintu byammwe tetubiriimu. Yoseeri ng'agaba omuntu mugambye nti ye Yoseeri munne nga bimusobera kye yakola yagendanga n'afuna yunifoomu za gavumenti ez'obote n'azambala n'ajja ekiro n'alyoka asala buli kiramu kyonna yamakinga sure oba yafubanga okulaba nti mu famire mbiramu abantu 10 attako 6 abaana automatically bamwegattangako kifuba. Yensonga lwaki Yoseeri yasobola okufuna sapoti ng'amaze otteeka okutiisa oba kye tuyita entiisa oba kye tuyita fiya mu Luzungu mu Baganda bonna bakkiriza kifuba okwegatta ku Yoseeri Tibahabula tabasobola mutano wakalekezi okutuuka lwe yawangula obuyinza ng'ayita mu kwate mmondo. Zamo kitegedde. Tubadde mu struggle eno kati emyaka gigenda kuwerana. Bannayuganda abasobola okusituka we bali n'abaatulyamu enko bayitirivu nnyo balinga obugulu bw'eggongolo. Naye abasinga obungi n'abakyesuddebwa naggamba tebaagala kuyingira mu struggle. Nze tebinkwatako. Tebinkwatako nze sirimbya bufuzi politics tankwatako kubanga bakyali mu nkola eby'enkadde. Naye jjajja taata senga nkubuulira Kyagulanyi tagenda kutta muntu n'ogu tagenda kuwamba muntu n'ogu tagenda kwambala kyambalo kyonna gy'akutulugunye. Wabula Yoseeri ne mutabani we Diddigi
yagenda okukola buli ekyetaagisa obbanyiisa Uganda. Wallahi mugenda kusituka, mugenda kwegatta mu struggle nga nenna bugisi mufungize nga teri yakukase. Kimwagalizanga embazzi, kibuyaga embizi agireese. Ke kabadde akaloozo ka leero, tugenze mu Kigula Luggi. Era ndowooza kansoke embazzi kansoke mmalo bayisizaamu. Akatambya nga sinafundikira akaloozo ka leero. Kansoke mmalo ko bayisizaamu wano mukategeere bulungi nnyo. Nga nfundikira akaloozo ka leero. Mulyoke mukategeere bulungi nnyo. Kaluwa nakasevinze wano. Video kangaako. Aha, kakano kakafundikira wano. Kale kanfundikire Ekigula Luggi akaloozo ka leero nga nzanya ka video kano. No. Afundikira akaloozo ne ka video kamwe kano. Sebali bagalize kataze. No. Kibali bagalaza embizi. Sebali bagalize kataze. MKwe. Sebali bagalize embazi. Kibuyaga asudde. Sore. Embazi simbizi. Ndi minisa wabisolo. Minister Yusuf Frank atumwebaze kyeyagalizanga embizi yamaze nejja. Mukitegedde kankabaddiremu. Video tunamaliza na Kigula Luggi. Kimweyagalizanga embizi emaze nejja. Kibali bagalaza embizi. Sebali bagalize kataze. MKwe. Sebali bagalize embazi. Kibuyaga asudde. Sore. Embazi simbizi. Ndi minisa wabisolo. Goyagala okungamba nti Frank atumwebaze tatabamanyi njawulo wakati w'embizi n'embazi. Buluzungu oboga tamanyi difference. He doesn't know the difference between an ox and a pig. Abakimanyi bulungi nnyo kati embizi mu butongole ezze. Katugende mu Kigula Luggi. Mushiyalinge video tenamwege tugenda mu Kigula Luggi kati. Ekigula Luggi kyanjala kigerere bannayuganda mwenna abali mu Uganda abali mu diaspora mwete mukigenda bakwatako njala abali mu Uganda mwekka Ekigula Luggi kyammwe era nkibaweereza era njala mukisale mukisindikira buli muntu yenna. Ekigula Luggi kyalero kivudde mu lugero lugamba nti zirinda bolwange tawa musibe mmere tezirinda bolwange ye tawa musibe mmere kubanga naye yefaananyiriza ng'akaba ekibadde mu kaloozo ka leero. Abantu bangi nnyo bebala abasibe nga bali mu kkomera tafaayo genda mukyalira kuba mutwalira emmere kuba yamanyi nti taliza musango so nga ate emisango giddizibwa balamu ate zo kooti za kisekwa nezibasalira emisango batwala eyo kati zirinda bolwange tawa musibe mmere bwe tugenda okuva mu Kigula Luggi kyaleero nga mutegedde. Njala kutegeeza nti kubadde okimanyi bannayuganda abasinga obungi abakozi ba gavumenti, ba minister, ba RDC, ba member parliament, ba nabyabufuzi n'abamu gwoyinza okulooza nti abasibe bali luzira oba kitalya oba ne makomera amalala gesimanyi oba busunju oba kawuludda wane abasibe bali mu Uganda bayitirivu nnyo. Oyinza okulanga Gaya avuga emmotoka naye nga musibe waali ng'avuga V8 Gaya alina mansion naye nga musibe waali. Abasibe tebategeeza bali abali luzira oba bali kitala nedda. Mu gavumenti yayo seriti bahapulwa tubasira mutano wakale nsede muzizine nsanga bisibe. Bannayuganda abakola mu gavumenti ya Museveni ebitundu 9 ku buli 10 bonna basibe. Mubala bakutambula ne basibe lwaki basibe? Ekisokera ddala. Yoseri akimanyi nti gavumenti ye yagwadda. Neta yagala egwe nga abagisudde omuyambe ko gisula bwe bali ayagala bagwire mbonna. Wetwogerere sawa zino. Bannayuganda abasinga obungi abali mu gavumenti ya Yoseri basibe. Mu UPDF bagenda basinga obungi tebalina passport yazibajjako. Mu NRA basinga obungi tebalina passport. Bamba parliament aba NRA tebalina passport. Abali mu police, abali mu bitongole ebiramuzi bonna nga bali affiliated ku Museveni bonna basibe bayisobola okwetaalula mu Kampala bikibi ninga tasobola kufuluma ku border ya Uganda kugenda bwero okujonga afunye permission
ate permission bwagifuna ogenda olumala okudda eri abeera n'amutambulira kulumala okudda passport agiripotinga kati gwoyinza okoza nti abali ekitalya abali lwezira basibe nedda bannayuganda basinga bali mu gavumenti ya Museveni mu Uganda basibe lwakuba mbala batayaya nenga basibe babatambulirako 24/7 babega okuva ku masana olw'eggulu kati njala bagamba buli muntu beerawo era ng'okimanyi mu Uganda mulimu abasibe nenga mbala batambula ebagiyita outdoor prison. Eno mbazungu bwe bakusiba omwaka gumu kankabanyonyo mu kategere bakusiba omwaka gumu ne bakusalira omwaka gumu osobola bakutwala mu kkomera osobola okweyisa obulungi emyezi 6 n'oyita looya n'ogamba looya neeyisiza bulungi mu kkomera muno mbadde nsaba osabe omulamuzi nti engeri gye neeyisiza mu bulungi ate ntegedde nsaba bansumulule mbere nga mbere ebweru mu komite ng'emyezi 6 egisigadde ngisaavingira bweru era omulamuzi bw'akuba essimu mu kkomera ne batundira mu fayiro nga tolina mufujiro yakola muki mu kkomera bakuwa kye bayita outdoor prison n'ofuluma naye nga bakumuntalinga kati bannayuganda basinga obungi abali mu gavumenti ya Museveni bali mu outdoor prison basibe naye nga tebamanyi nti basibe mukitegedde bulungi abamu bali mu magye abalala bali mu ssemwayi bamwe ba parliamenti bannabyabufuzi abapoliisi ab'amagye abalamuzi baminisita baradisi bonna basibe kubanga pasapota zaabwe Museveni zonna azirina tabakkiriza kufuluma n'olw'ensonga eyo abafu muzike bafu bannammwe mweyambe tojjeko olukokobe ng'obudde bukyali tekibadde kigolo kikyaleero nga mbagambye nti video w'omutwe omunafu giveeko tugenda gitandika mpola naye nga omuzungu agamba tighten your seat belt buli muntu woli munnayuganda wesibe onywere oba kwe bayita okwesiba ebbiri emu tenywera wesibe ebbiri nkiddamu eno video gikoze ennaku omwezi ziri 22 omwezi ogwokusatu omwaka 2024 tighten your seat belt bannayuganda munyweze enkoba zammwe kyemweyagalizanga embazzi embizeze kyemweyagalizanga embizeze nali wano ng'ennaku z'omwezi kubajjukiza zali ennaku z'omwezi 2 omwezi oguwedde vidiyo etandise nali wano ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri 2024 ne mbagamba ebigambo bino kasawundi ka Windows eno bakakolera dungi ayise Windows yayise kati kiyakoze nejja for the first time in his history neyambula obuyinza bwonna bw'amagye n'abukwasa Wilson Mbadi adumira amagye geggwanga gonna obutereevu bw'amala okumukwasa it was a tekyabadde constitution kiri unconstitution lwaki kiri unconstitution mu ssemateeka w'eggwanga omuwandiika asoma bw'ati nti president bw'abanga afunyemu enkenyera vice president yalina okutwala obuvunaanyizibwa obuddukanya eggwanga n'okuduumira amagye remember vice president mukyala Jessica Alupo ali ku ddala lya major so it was very easy Museveni okuddira major ng'ate vice president n'amukwasa tools of power zonna lwaki yabuuse Jessica Alupo ng'ate major n'anoonyayo olimba Sumbadi bweyawadde obuduumizi bw'amagye gw'ayina amaaso n'obwongo n'obutu sokowulize constitution egamba nti omukulembeze nawo banga ayise Windows vice president taking over no commanding amagye bwe kiri mu constitution ya Uganda yose yabuuse Major General Jessica Alupo n'amubuuka naawe obuyinza bwonna n'abwani Mbasumbadi lwaki kubanga akimanyi nti ono Major General Jessica Alupo abeera aliikirira abantu b'omu Northern Uganda yabuwaddaani kati gwe alina obwongo tegeera bye nkugamba abuvuddewo kati bw'amala okuwa Mbadi okuba nti yaduumira amagye jjukira Mbadi yabadde CDF Commander of Defense Forces kati Commander of Defense Forces Mbadi babadde balina okulonderawo agenda okudda mu bigere bya Mbadi mu ofisi ya Mbadi naye ekintu ekyo
amagye tegatudde kiteesaako. Salimu Sale yakikozenga ye mu bumenyi bw'amateeka n'atuuzaako Diddigi. Diddigi kati ye CDF temugenda bbira bamawulire mbu simanyi Kulayija ze n'abyogeddeko simanyi oli omulala ani omutolombo ze nabyo tebikiriiwo temugenda bbira bako. Naye ono Sale kye yakoze kisawovuga. Kiresi wali oliddeko empafu n'olyako ppa n'olya enseenene n'olya muwogo n'olya n'amagi n'onywirako ekikopo ky'obusiru butondala kubba engalabe. Amagye gali mu kutokota. Basiniya amofisers bali mu kutokota. Salimu Sale ajjawo obuyinza obuwa Diddigi Foster General n'amutuma nti ye CDF. Naye mu mawulire temugenda kirabako kati kambazanyirako just once about the second singa asatu. Nakano ku TV tolo mugenda kalaba wonna. Nze nakafunye okuba nti obudde nabo tolo mugenda kawulirako buulizi. Nga muyita CDF. The Chief of Defense Forces, General MK, Chief of the Air Force, the Chief of Defense Forces, General MK, Chief of the Air Force, Chief of the akoko kake yakoze kaleesa okukyankala mu magye wonna. Jukira nti ono Diddigi bali bamufuula advisor ku by'amagye ku kitaawo okuva lwe yagamba nti ajja kulumba Kenya agikube ne basooka bamuteeka katebe. Kati badidde Diddigi secretary kati ye CDF. Tetugenda kamalayo ennaku z'omwezi zaali 20 omwezi ogwokubiri 2024. Kati bwe mmala okufuna information eyo kambazeeyo katono nnyo nga Yosebiti Bahabulwa akwata obuyinza bwo bwonna abwa Jeno Mbasumbadi n'amukubira ne saluti. Jeno Mbadi Mbasu tamaze na mu office myezi 2 amazeemu omwezi gumu n'ennaku ezi n'essente z'omusaala zabadde mu office ezo teyazimuwadde. Yamugobeddewo n'amuteeka Minister of Trade. Yino video. General retired U.S. Museveni, the President of the Republic of Uganda and Commander-in-Chief of Uganda Defense Forces, by virtue of the powers enshrined under Article 98, Clause 1 of the 1995 Constitution of the Republic of Uganda, and Section 8, Clause 1 and Clause 2A of the UPDF Act 2005, hereby present the UPDF establishment 2021 an instrument of the Executive Command, Control and Administration, General Wilson Mbasumbadi, the Chief of Defense Forces of the UPDF, to command all elements of the Defense Forces. Given under my hand and authority, this is the 16th day of February 2024. Tetugenda kubaona ku video. Mbadi abadde mu office omwezi gumu n'ennaku wazinda 2. Office bagimugyeemu ne bamuteeka mu Ministry ya Trade simene ebikoze bitya. Kati jjajja njala sooka kugamba gwe wenna toli wa ntumbwe za Museveni toli mu kabano k'Abanyarwanda ba Museveni ka gurupu k'Abanyarwanda. Jjajja buli kyokola kikole mangu kubanga ensi eri ku sipiide. Gwe wenna munda Uganda oba ova mu Northern oba ova mu East oba mu Central oba ova mu West nga toli muntu wa kabano ka Museveni. Leka na mpola yogera mpola. Mbadi abadde mu office eyo omwezi gumu n'ennaku ezi n'omusala gwa office tebagumusasudde. Simanyi nze bikitolina unless ngo olaba yatta kitaawe Museveni yatta kitaawe okuka identity ate gwe. Kali kavudde kwanjula katandise wama katandike video. Video etandise etya katandike bwe tuti. Asoke today. Nabagamba previously nembagamba nti ekisinde kya MK kaali katego
kulabirako baani abatayagala Yoseri n'ekibasomesa bulungi ne mukinyonnyoka bulungi nnyo era ndoza bakitegedde mukitegedde kaali katego jjukira abadde okubagana empawa mu NRM ate nga safety oba obukubi bwa Museveni buli wokka nga ali mu refugee camp ey'Entebbe oba ey'Nakasero bw'aba ali wabweru wa office eyo oba wa refugee camp talina security mu Uganda ne mu nsi yonna alina ku either kufiira mu ntebe y'omuwamba obuwambi ekyo nakibagamba kati nabagamba nti eno MK project kabadde kanyebwa nga mulowooza nsaaga kati mumpulirize bulungi MK project oba PLU is no more ne somehow somewhere ngenda bubble yawe genda okubeera active ekisokera ddala nja kutegeeza bannayuganda mwenna gye muli nti mwesibe bbiri olw'omuti bulunywera nabagamba nti essaawa yonna mwandiraba ku kintu kyemutajja kulowooza nti kiyinza okubeerawo njala kutegeeza bannayuganda mubeere beetegefu essaawa yonna wandigwawo ekintu ekyokuwamba obuyinza n'obuliisamaanyi mu luzungu kye bayita coup d'etat kiyinza okubeerawo naye abagenda okubeera mu coup d'etat eno mujja kubeeramu Didigi ye kennyini mujja kubeeramu ne kitaawe Salimu Sale ng'ono ye Yoseri mulowooza nti bamuwambye naye nga ye bamuteresa alina gy'ali n'okumuwozesa ebintu by'ekisiru omuntu mukimanyi bulungi nti omuntu bw'awamba obuyinza ebiseera ebisinga constitution ya ggwanga temukkiriza n'essigiddamuzi terimulayiza wabula Didigi agenda kukozesa kiri owakiwanuka ate ne jenaaliwo eyasigaddeko okukolagana n'ekitongole ekiramuzi okubanga badraftinga ngeri ki bannamateeka oba ekitongole ekiramuzi yekigenda okukwataganamu singa nkiddamu singa kuddita eno ebeerawo n'akalemesa kuddita ezisukka mu 6 n'eno nyinza ogikubamu ekituli n'akalemesa kuddita ezisukka mu 6 eno ya 7 naye nyiri kanji kubemu ekikulu bwe kinaawo ekiri aizulu mwe munaamanya badde bategese ekintu kino nti mu mwezi gumu okuva kati babadde bagenda tuyola nga twebase era nga kuddita eno ebadde egenda kubeerawo already nga kiri wakiwonuka yamaze dde okukolagana n'okudraftinga ebiwandiiko ebigenda okukozesebwa mu kuwamba okwo nga bigenda kuba bikozesebwa mu mateeka n'okukkiriza omulamuzi yenna oba chief justice n'abalamuzi abalala okulayiza Didigi singa abatutta obuyinza obwo ng'ebadde bagenda okukola mwe mulina okuba nti n'abasiri abaabwe abaasibwa mu makomera baggibwayo ng'era omuntu bw'awamba n'akyusa obuyinza n'abasibe nabo bajjeeyo so si abafa ab'enkyukakyuka mu kintu ekyo mukitegedde bulungi nnyo era ne ku mateeka agamu mukulu Mawobe g'abadde agenda okukola ge gamu ku mateeka agagenda okufevalinga omuvubuka ono ekyo nakyo kiri mu position bwekiri neche mbamanya nti omukulu kiwa kiwanuka ya draftinze ebintu bya bakasasiro abo bagenda okukozesa naye kati buli wenchogerako mbanchi kubamu bituli kati nendo kuddita eyinza okubanga njiye kubanga nakyo badde bakitegese nga temumanyi ono Didigi tebamuwadde kifo ekyo nga bakimuwadde just kusaaga eyo mission baddewo kubanga mu constitution akimanyi Didigi tasobola kwesimba mu bukulembeze tasobola kulya bonna bukulembeze nga yise mu kalulu balina kukola ki balina kumuwamba buwambi kati ki ekizibu kiri bwe kiti Yoseri abeena ne bamutaddeko pressure n'asalawo asooke ayimirize peace polygirigi atya kwe kujjayo omutwe omukulu ogwa Didigi n'amufuula CDF mu constitution ya Uganda ne mu constitution efuga amagye teri muduumizi w'amagye akkirizibwa kwetaba mu byabufuzi wadde akadala ku byobufuzi wadde okwogerako automatically Didigi baba mujje mu politics or active politics oba civilian politics baba mujje mutakkirizibwa kukola kintu ekyo naddira omuwizi w'obunyama oba promoter omukulu adda promotinga PLU gwe muyita Baram Barugahari n'amujjo n'amuwa minister kati bw'amuwa minister kiba kitegeeza nti ajjeyo omutwe najjamu n'omutima
nekisigala kiwuduudu naye kiwuduudu alina emirimu gye bagenda okikozesa awe tugenda okujja kati kitegeeza gwe njagala ombulire ku bantu bonna abadde ku diddigi ng'oggyeko balamu nenanyini n'omutwe ani omulago badde ekifo mu polegirigi taliimu bawadde abantu aba babiri abasigadde bonna Museveni adajumali wano babbi bawuzi ba bunyama tebalina byakukola kyova olaba ne minisita abamu abadde mu diddigi project abamu basirise gye basirikidde kati kitegeeza ekiwuduudu bagenda kikozesa ki ekiwuduudu bagenda kikozesa ki kale kati wulirize ekiwuduudu kye bagenda kikozesa olunaku lwajjo obanga siragenda ku lunaku lwajjo reshuffle yakoleddwa okukyusakyusa mu baminisita mwenna abadde ku social media bacomrades bannayuganda baagala enkyukakyuka bakola ku Twitter ku mitimagano egy'enjawulo mukubye abantu nemwonoona ligase yaabwe ne bafa omuli wasanya Kalo Charles Peter Mayiga babadde basuubira okuba nti bagenda kubonekerako mu reshuffle ejja ne bewudde bubaddeko abadde bagenda okuleberako mu reshuffle eyo kubaddeko kale ekyezikayihula mubadde mulya mu rumors nga twogera nti onabadde mu reshuffle mwakuba kale ekyezikayihula ne musula wansi mwakubye Mathias Mpuuga Nsamba ne musula wansi mwakubye wasanya Kalo Charles Peter Mayiga ne muywa Windows ne mukuba Bedi Bwanika ne muywa Windows kati agama pesa ana gabadde buli lunaku gasubira okuba nti gagenda kujjira muki muri shafe eyo de mwakubire mugayuwa Museveni kasitobako dent oba akakyafu konna nga ayagala kujja gyakujja tasobola kuteekayo era akugoberawo kati mwakubye abasajja obana bonna ne mbayuwa tebajjidde muri shafe mujjukira nti ebyo byonna bibaddewo onna mwabayiye bweru kiki ekiddako era njala obebaza mwenna abadde bakola omulimu ogwo ekiddako kikino nti Yoseri Tibahabulwa akimanyi nti ayagala kulietinga opposition ye opposition enini yagikuleetingira mu opposition ne ku luno twamulemesezza akozeseza tools zonna okuyita ku TV ku radio ku social media ngateeka blackmail n'okuvuma n'okunokola ki era kigaanyo okukwatayo kati kyagenda okukola kiri bwe kiti nabagambye nti akabinja ka Mathias Mpuuga Nsamba baakawa ennaku 15 to decide okuleeta results oba nedda kati don't be surprised singa owulira nti akabinja ka Mpuuga kasaze ne kayingira mu PLO yo nkiddamu don't kubanga zino option baziwadde Mpuuga nti ekibiina bwe bakikubye ne kiyiika tulina option yokuba nti gwogenda okuliidinga PLO yo n'akabinjako kubanga PLO iwe bajjeeyo promota Balamu ne bamufuula minisita n'omuntu omunene ogwa diddigi ne bagutwala kisigadde kiwuduudu kati ekiwuduudu we bagenda kikozesa ki balina kufuna abantu babadde mu opposition okukiyingiramu bebatirize muli mbonabo bakole ekyamaanyi basobole okufuna okutuusa mission ya PLO iwe badde kati ku mission gye bawadde Mpuuga don't be surprised lwakuba nti byange byongera ate mbamba sazizaamu kyekibi don't be surprised nga Mpuuga kubaza options bamuwadde kuba bamusamoninga n'agenda this week ng'etandika omugamba jangu kiri bwe bakikulemesezza tusobola okukola transfer n'ovaayo n'ojja n'oyingira n'okulira PLO n'akabinjako so don't be surprised ngolabyeko Mpuuga bana in fact don't be bwe kiba kyetuusewo aizo oba kyetuusewo nga bakikuba bwenkikuba nga bakola ki nga bakivaako kuba ffe tuwuluze ndi naddibanga ndi mukudibagano bantu bana batufuula baabakabi ndi mukudibaga kati toberanga ekyo kizze n'okyewunya nti kizze kubanga zimu ku options baamuwadde naye bifo nga tebandamuwa options zino sooka owulirize olunaku lwajjo lwabadde lwakuna
ku ssaawa zaabadde ssaawa 4 mpaka ssaawa 11:30 mu maka ga Mpuuga ekyengera ku Summit View mu Manyiyo kunaku lwajjo omukulu Mathias Mpuuga Nsamba yayise olukuŋŋaana lw'abayeekera ba MP abayeekera olwatandise ku ssaawa 4 mu makaage lwakomekereza 11 mpaka bwe bwazibiddeawo. Abakungu ba MP bano abayeekera batandise okujja wakati wa ssaawa 1:2-3 mpaka namba sigadde bajja lwakomekereza ssaawa 11 bulungi nnyo. Bano babadde mu nnamba y'abantu 20 abasobodde okugenda mu nnyumba ye ne bateesa okubaakoeboogera. Bennasobodde okonfamingako olw'ensonga nti si kyangu nnyo ku bantu basinga obungi bajja beefudde. Mwadde Mathias Mpuuga Nsamba kennyini kabayita, mwaddemu Akalya Maggwa Sseggona, mwabaddemu Wanga Kivumbi, mwabaddemu Guyise Bagabe Mmanga, mutegedde oyo Guyise Bagabe Mmanga yabaddemu, mwabaddemu Hilary Kiyagga muyita Dr. Hilda Mani, mwabaddemu Abedi Bwanika, mwabaddemu Mbwatepama muyita Mbwatekama w'Entebbe Municipality, mwabaddemu Paulo Nsubuga ono yajja oli minister yakwata muganda waffe n'amubuzaawo Kibalama, mwabaddemu n'omukyalo ono w'e Masaka Joyce Kakande Tekomeko abo bennasobodde okonfamigako n'abalala abazze bayingira mpolampola nga beekwese. Kati mu bufunze enamba 20 nasobodde konfamingako bantu abo. Naye nannyini mmotoka eno mukulu buli wabayo meeting simanyi mwenna mulina omuntu gwemumanyi ono ng'avuga akamotoka katuka haliya enkola eri eyasookawo ng'eri USZ 043L nannyini mmotoka eno yenna nga wa Nuupu MP bambi okoze kyamaanyi nnyo okuba nti ate ggwe mubali enkuwasuka kuba buli meeting obeera yakamotoka keeko kano kahaliya kano buli meeting yonna Muhoozi gyayita Museveni gyayita akamotoka kano kabeerayo. Namba plate tosobola giraba kati ne bwe ngizoominga nenzi njikusomedde kubanga nkageredde emirundi mingi nnyo. Kano ko kabadde physically kano ke twasobodde okukwatako okusinziira ku mbeera nga bwe yabadde. Akamotoka kali USZ 043L buli meeting diddigi gyayita oba Museveni kano kabeerayo. Abantu bano kwa agenda kwabaddeko eyo offer gye babwadde ey'okutwala over PLU oba okukola break awe nga balese bayingidde mu kibiina kiri kye nabagambye either wesi gye kyayinza okuleeta lukwago oba Ssemujjunganda kubanga kati bo bati okwaniviringa ekibiina kyabwe oba Mr. President wuliriza oba okukola kye tuyita retreat okuddamu emabega. Waliwo ka sinema katunyumiranga nnyo kaali kakikomerwa kata retreat no surrender. No bakaita no retreat no surrender. Kati mano baagala ku retreatinga. Ka film ako mwakala kalinga ka kikomando no retreat no surrender. Teri kwewaayo ate teri kudda mabega. Ne kati mano baagala kudda mabega. Option baina 3 n'endala zisasobodde kuwuliziganyako kusinzira ku drone zange baina options nyingi nezo 3 zidasobodde okumanyako ey'okuyingira PLU ey'okuyingira mu kiri ekibiina kye baagala okwebuzabuzamu nti si kyabwe kikulirwa ekiyinza okuleetebwa either okwago Besigye oba Ssemujjunganda oba okola retreat ne mu retreat eno retreat mbagayo kafiri bakaita no retreat no surrender kavi move mijimanyi kitegeeza teri kudda mabega ate teri kwewaayo nebo bagenda balina option endala gyakwewaayo batya. Mr. President togeza oba tebakulya ensimbi n'okkiriza omusota n'ogumu gwonna okugamba nti kugenda kudda gwetonde. Mu kigambo kino retreat kitegeeza nti oba ekyobadde ekyadde kikututte kikulemeredde okomewo weetonde. Mr. President abasajja bano balina option ey'okujja okwetonda era balage nti wali mutaana gwonna naye mu budde obwakazigizigi balyoke bagire bati bwe bagende.
mu buddo bw'akazigizigi balyoke bagende ng'amaze okukola buli kimu ekyetaagisa munda muli kubanga banoonya kye tuyita internal wrangles baagala okuteeka muli nga kuba tukubye ekintu kye babadde bazimbira munda ebbanga lyonna tukubye ntikiyuza kati baagala kukozeseeyo tekiniki mbu badde beetonde mu kumala okwetonda tebadde mubazimbire munda bamale bakyabye mu bbanga eritali ttono nnyo kati Mr. President njala kusaba ekigambo kimu with or without these Labour MPs we can kubanga tuyimidde okuba amaanyi g'abantu don't allow anyone eyatulyamu olukwe to come back to apologize at this particular moment. We've suffered a lot. Ugandans have suffered a lot. Sikusubira nti ogenda kukkiriza apology y'omuntu no. Wanu yarategeze eggwanga. Nabasomesa omwezi oguwedde ekigambo kye bayita organized crime and organized criminals. I'm here to officially to tell you, to inform the public that 60% of all Ugandans whom you call that they are honorables, church leaders, politicians, businessmen and women, bonna bali mu system ya organized crime oba ba organized criminals to the extent abasajja balina history wa bantu badde bacyankalanya ebibufuzi babifuna mu ssente oyinza okikkiriza nti lewa Nadine bakubira Kyagulanyi essimu nti ate munnange abasajja muri ba Luganda abaganda botula mutese nabo ensobi zibaawo bazze abo we bali bannabyabufuzi waliwo bannaddiini muganda nge Kyagulanyi eddiini egamba sonyiwa bano baganda bo anti munnange biki abanaddiini bonna bali mu organized crime waliwo bana b'ebitiibwa bali emmengo simejjajja nasimanyi ono jjajja wa Kikajuli bonna muzzukulu munnange obuganda bonna laba butya nga baganda mulwanagana kabuliŋŋane abo nabo gye bali eryo abasuubuzi nga bakola omulimu gwe bakubidde Kyagulanyi amasimu kiriza abasajja bano bakomewo muteese muli bandeemu abaluganda bitate byatika bano babyasa kati tetugenda kukkiriza mwina ne scriptures mutambuza ku TV ku radio mbu abaana bavuma bawemula sebo Museveni bwe yanyiiga ennyo yakwata mundu natta abantu akatta abantu bameka Kyagulanyi alina amakomera yabagambye nga ali ku radio Simba nti ekiseera kigenda tuuka bakwate ne mundu nga tebakyasobola kuwogerwako eyo time ojja ate tukibagamba kubayita okumaayuka wantu kyabaviira mu mbeera niyo okumayuka kujja tuuka babukubimpi kati bannaddiini mutuyambe engeri gye muferera mu ddiini zammwe muve mu byobufuzi mutulekere twagala ggwanga lyafe tunatera tujja bayita mutusabire bannabyabufuzi nga muli bikono mwakona mutulekere eggwanga lyaffe tulikyuse kubanga lyabalimu okukyusa muganya ogenda ogwogera ku Museveni buli munnaddiini atikkirwa Museveni amwe ebbasa n'emmotoka eyo nguzi buli munnabyabufuzi omututumufu yenna ayagala okuwera Museveni bamuzimbirako erina afuuka musolooza eyo nguzi bajjajjaffe ababiika mwatuvaamu ne Kabaka ne muvaamu n'Obuganda ne muvaamu mwali Obuganda mwabulyamu enguzi musirike n'abantu abalala katumale okuzooganya Museveni eggwanga bwe linaakyuka tujja bayita mwenna tujja beetuna nga tumaze okulikyusa tukooya akamanyiiro omusajja muganda omusajja munna Uganda ayagala Uganda yonna mufuukidde ekizibu kyokka nga ekizibu kimu kibaddeyo emyaka gyonna omusajja alakutaasa ggwanga mufuukidde ekizibu lwaki mukozesa obuntu obutonotone okubufuula ensonga ennene Bibuli ekugamba nti bw'olimala okubba nawe bali kubba abasajja babbye eggwanga nga beefuula ebitiibwa beefuula bannabyabufuzi kumbe bajaye gwe lwaki ku myaka gye abasajja abakulu tebasobodde kugula ebibiina byabwe kubanga wannanfuusi bayitiridde TV nezikera ku musajja nezimukuba radio nezikera ku musajja nezimukuba buli kimu nekikera kati tukooye tetukyagala kumanyiirwa so mutegedde bulungi nnyo ekyo nkibanyonyodde mukulu Mathias Mpuuga Nsamba n'akabinjako tayi mwegenda tuuka ndi mukyasobola kugenda wantu wonna nze mbabuulira sikyalina mukwano munnabyabufuzi yenna era Mr. President bw'okola ensobi mbu simanyi bakomye okwetonda ogenda kuba weeyiya amanda mu mbuga officially era teri muntu agenda kukusonyiwa bayigoni bwayise omuntu bwe yeeyambula tomuzzangako olugoye kubanga ekigendwa kibadde kyakweyambula kiteesibwa olugoye ne lunywerwa mbuuza
empewo bw'ejja n'ekufungula kitegeeza nti yakufungudde teweesiba kwenyweza. Obwayise bw'obwayise tebukyakoze eki tebukyazze. Bano baagenda tuye ekintu ekirala. Mukama wange bano abasajja baba basusse nga tebakosse osigazizza obulamu tokkiriza musota gwe. Batuuza meeting buli wiiki, batuuza meeting ezi bateeseza ggwe. Kati neeno baate tebagitegere tugenda gitegeera. Ene yatudde yesterday mu Makali ku Summit TV. Ku Summit TV wiiki yakatuuza meeting ezi bwateeseza omuntu wangu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okitegedde buki obwayise bwayise ebayigoni za bayigoni kiba kigenze. Netogeza nokkiriza omuswaswangule gwonna kubanga bana basajja batemu. Ekyo nakyo nkivuddeo kati ngenze ku kintu ekirala. Kati Bannayuganda abatamanyi nsi bwetambula kanji banyonyole. Essawa zino amagye makambwe. Ekireetedde amagye okukambwala kwe kuddira omusajja okuteeka omwana we n'amufuula omuduumizi w'amagye nga bo bannamagye abasinga obungi baludde mu magye emyaka. Ebintu bingi ebiri mu magye. Eno video temujja gira ku NBS ku TV ki. Ne waliwo omusirikale wa PDF ali ku ddaalya sergeant nga yavudde mu mbeera n'akuba mukama we Major amasasi agamutiddewo ku airbase Entebbe bwe yabadde amuyita questioning bamubuuza ebibuuzo byadde amubuuza ndowooza naye adde alina obusungu bwe n'amuba amasasi agamutiddewo. Gwe basse ye Major Eric Nowamanya ajja kuziikibwa Mitooma. Eno temujja gira wantu wonna kati mutegere nti amagye makambwe. Kati eyo ye scenario yegenda okerekera mu UPDF. Didigi. Welcome to the real hell. This is a sample and an example. Tukimanyi ogenda kuwamba, ogenda kutta, ogenda kukola buli ekisoboka. Naye kimanyi nti kitaawo yakutadde ensuubidde okwagala. Welcome to hell. Bulijjo yeebuzaabuza ng'afukaana basimanyi presidential advisor simanya ni senior bikoze bitya kati akutadde ensi we badde ekwagalira okutegeera. Bannayuganda ndowooza ogwaffe tubukoze tubalaza buli kimu. Tubasomesezza akabano, tubasomesezza danasite kati danasite etuuse kati gwe atali wa akabano. Tula wesiba omusipi ogenda kitegeera gye bayita Uganda. Kidnaps, assassinations, disappearance, mismanagement of government funds. Mugenda bina bako bagenda bakuba emigo bagenda batta. Naye mbagambye tengere Museveni gye yasooka okuba Bannayuganda bagenda bamwegatteko. Namwe bagenda bakuba mugenda kwegatta ku struggle direct. Naye nze am very happy okuba nti finally kyembadde munoonya n'okwebuzaabuza ng'abafuka baana abakivuddeyo kati mugenda kiraba kyemulwanyisa mukimanyi bulungi nnyo era mugenda kitegeera. Naye Museveni kyonkoledde kiri ekintu eki. Maye buli kibi kibeerako ekirungi. Otuteeredde omuvubuka ensi yonna we badde emulinda. Nga neyayingira amagye mu 86 atalina lanka abadde amulinda awo. Neyafuna lanka n'akonera abadde amulinda awo. Ne bajjino bonna be mbadde mwateeka ku assassination list babadde bamulindira awo okumanya who is he and what is his mission. Now the truth is out. We badde nkwagala ojje
webale tuwa kintu kyo ogenda kulya kati omuziki bulijjo CDF abera ne motoka nga bbiri emuvaake mabega nemukulembera mugenda kula for the first time nga omwana ono alina convoy ndozanga eriko ne tanka sina kirigera kubeerako ne mizairo kubanga akimanyi tayina wasobola kubeera mu Uganda wakati bamutaddeko amutadde mu line entufu ey'omuliro mwamutadde ng'oyagala okutegeera nti Museveni atadde omwana muliro badde bamwagala yagamba yasomera Sandhurst wina Wall of Fame kuba wandiika abasirikale ababeera successful mu nsi yonna gye basibuka genda ku website ya Sandhurst waba bamutaddeko Didigi mbwafuse CDF genda Egypt onoonyeeyo mu military academy za Egypt Wall of Fame yo bakwali taliiko kubanga ensi yonna ebadde emulinda kutegeera nti yono gwe tubadde twebuuza buli kimba kimanyi bulungi nnyo kati azze mulayini of fire mukitegedde bulungi kati Museveni otukoze obulungi obw'ensusso webali nnyo webalire ddala munnange kyetwagalizanga embizzi kibuyaga agireese otubadde tugyagala awe tubadde tugyagala bulungi nnyo ojja jiwulira bulungi nnyo ng'abantu bagenda ogikusiikira naawe ojja kutya nti abantu baali baakoowa famire yammwe bulungi nnyo kati bannayuganda njagala mbeere very curious nnyo ku nsonga ezigenda mu maaso mu Uganda ndowooza ng'oggyeko America ne Russia Uganda yesinga abakessi mu nsi yonna nabasomesa abakessi ba Museveni nesimwe mukyabajjukira nabagambako abalalo bangi bali mu Kampala si balalo balamu njala nkuzannyire ka video kano naye nga sinakaza njala kubuuza wali owuliddeko omulalu nga yemanyi nti mulalu nga sinazanya ka video kano wali okirabyeko mu nsi yonna ng'omulalu aga nti nze ndi mulalu wali owuliddeko omulalu akuba laapu oba ze bayita freestyle nga zitambula kapeera katambula bulungi nnyo ne bateekako wali baziyita batya mu music instrumental n'ayingizamu bigambo nga ayimba bulungi nnyo wali olako omulala oyo kati bano abalabi bali temaite mu Kampala they exist simanyi oba corporate zino instrumental tezireetera obuzibu wuliriza bulungi nnyo ye yagambye mulalu wulira nga tannafuuka mulalu yali akola mirimu ki yatandika mulalu amubuuza nga tonnafuuka mulalu wasooka kukola mirimu ki namuga natandika ndi mulalu waliyo Museveni nabambiga ku nziri ya Katonda kuno naye ekikutta obudde kitandise okusumula buli kimu nga tonnafuuka mulalu wali okola mulimu ki natandika ndi mulalu omulalu ng'amanyi tugende mu maaso wulira Bambita bigista omulalu eyekolera atata mu bulalu bwo wekoleddewo kingago omuntu baba nagamba bano batunda ebyennyanja asobodde okuzimba akayumba asobodde n'olabirira abaana gwe mu bulamu bwo obulalu bwo omulalu eyekolera ofunyemu ki nze nkyasinze okuba n'ebintu ebyewonyesa ebiriwa kozi ebyamagero bingi labisaamu ngina saaluuni ebikupalinesa byasiribiroko
asomera mune jaji atata nsaba nkwe mwaka mbere ngate muri bidondo bampya kusoja embozi kumulimu tuli ku tripartite ulakulwalero tuli waneno baita wachakozi eno babito obusega ku byenyange atola wa mahira wo wekolera soko kube mwaka mbere fight anti ndimulawi yennyene yazitegeera tuwa mu fight anti we mu fight akapera eso kuyinga nabo wakata zindo kalwanyo Emigalo gisiba nyono ekirizo kukoyewe wesalo lingali muze mpaka ibikina yo inayo govuganya bigane kukonalanga lumonde mwetaka yo awona kupimpa TV atubera kusobola okuyimuserone n'abantu emirimu gye bakola kati mwegendereze nnyo abeeyita abalalu abatunda ebinyeebwa abavuga ebigaali abatunda ebikajjo n'aba abatembe mulamu Kampala kati abalimu bonna abasinga obungi bambega natandika ndi mulalu obulalu mbazemu emyaka 20 mwegendereze nnyo ndoza mutegedde bulungi nnyo tugenze ku basuubuzi nabagamba n'abasuubuzi recently revenue yabaleetera 18% revenue yabaleetera 18% VAT ku misolo gyabwe egyo balina okusasula nga rent okwongera ku rent naye nga mukimanyi bulungi nti VAT ono alina kusasula ba landlords okusinziira ku rent fee oba emiwendo gye basasula egy'opangisa naye abasajja basinga obunyolo okuba nti bakozi ba mu 7C bananyiri bizimbe basoloza babba bakama babo benyini ne bamala okubba atapangisa nti osasula million 3 na kwa receipt ya mitwalo 8 nabba revenue nabba nenanyiniyo naye baka enyini nabba n'abapangisa kati revenue authority yagenda ekola okunoonyereza sente nga tezijja bulungi kati bo ate balandiro de badira 18% ebamwongera ku bapangisa mu kifo ky'okujjayo sente badde babba basasula revenue kati abasuubuzi bagenze ne basinkana Commissioner General okwogera ku nsonga zino ne Commissioner General ne musajja Munyarwanda bwe batuuse mu meeting yabagambye nti okwogera ebisingawo abamawuli bafuluma mu meeting ene ngumi yabadde evuze era abamaje bataasizza muwulira bulungi nnyo Uganda bwete bweri buli kimu kiri militarized teri kwogera tebagala bannamawuli bagala kubbira bantu mu kizikiza nga teri muntu ayogera ndoza mukitegedde bulungi nnyo biki ebigenda maaso mu ggwanga kati awo tuvuddewo tugenda ku nsonga endala yeruwa katumale okuvaako wano olwaliro ku makya mu bitundu by'emukono mu programu y'okwavuwaza bannayuganda ddala babadde basigadde mu bizinensi emukono poliisi ekedde kukola bikwekweto okukwata buli boda yonna oba olina ekisaanyizo oba tolina kisaanyizo era ab'emukono pikipiki abeesinga obungi zonna zisibidde ku poliisi olwaliro tebasigaziza wadde pikipiki n'emu ennema mu kibuga mukono ebikwekoto bibadde mukono nga banyikiza okwavuwaza abasajja n'abaganda bonna abakazi abasigadde mu boda industry ekibadde mukono lwayo zonna pikipiki z'abasajja n'abaganda zibaddeyo leero ku makye mukono ezo zonna pikipiki z'abantu zamazira bulungi nnyo ekibadde mukono olwaleero buli n'obadde ng'olina bakiri bakubuuza gloves oba kubuuza engatto zoyambala tezikwatagana buvuzi bwa boda
ne balyoka bakuchunya nawe n'osiima. Kati katuddeyo ko wali gwe Munnayuganda yenna ogenda kulaba enjawulo mu bintu bye mubadde temulaba bulijjo. One, njagala weetegereze kati buli department ejjuddemu abasajja Abanyarwanda basafeesinze. Nabaga ekintu kino kigenda kwejjayo bulungi nnyo kisafeesinge, kimaze ne kisafeesinga. One, okuva ku Yoseri yennyini Ssaabanyarwanda, mukazi we, famire ye, abaana be, CDF kati Munyarwanda, Inspector General of Police currently musajja Munyarwanda, akulira ISO musajja Munyarwanda, akulira Semwai musajja Munyarwanda, akulira prison musajja Munyarwanda, akulira Uganda Revenue Authority musajja Munyarwanda, akulira okukola enguudo mu Uganda lwakuba Katumba amala kifaananyi mukazi Munyarwanda, akulira buli kimu kyonna kati basafeesinze buli wambavudde bajjeeyo obwanga bulungi nnyo. Kino kirekawo abeeyita bazzukulu ba Museveni n'abeeyita aba National Buzz Movement nga muli baana banda z'ebusoga, ez'ebunyolo, ez'ebukonjo, ez'obunyankole, ez'obuganda, ez'omumambuka kibaleka luddawa. We yabalekera akantu konna kwe kubaleetera Naabatulege omukyala Anita Mama Sologeti era mumyuka musajja Munyarwanda. Waluddawa we mulina ekintu ekyammwe badipisi bonna Banyarwanda, ba RPC bonna Banyarwanda, ba RDC 80% bonna Banyarwanda. Kati kino bulijjo kye tubasomesa ntubagamba tuli mu occupation enteeketeeke nga mugaana okutegeera ebintu bino byonna biina entandikwa gye mbadde temulaba. Osanga muntu kweta Charles Peter Mayiga kumbe musajja Munyarwanda, osanga kweta Mpoga Mathias Nsamba musajja Munyarwanda, okweyita Bedi Bwanika basajja Banyarwanda, Muwanga Kivumbi basajja Banyarwanda, bano bonna Balubega Segona basajja Banyarwanda. Kumba abasajja bazimba ekintu kyabwe nga bakozesa amannya gammwe, engero zammwe, buli kimu. Kati bamaze okusafeesi nga bavuddeyo buli wamu mugenda kukola kibe nagamba. Amasomero gonna UNEB ejjudde basajja Banyarwanda, ekisawe kijjudde basajja Banyarwanda, amagye gajjudde basajja Banyarwanda, poliisi, amakooti, Justice Kafansonyi, betuyita ababazi ba gundi permanent secretary bonna Banyarwanda, buli wamu bonna basafeesinze. Munnego Munnayuganda munnange sewannaku ogenda kukola wa era ogenda kino kitubaga tubasomeseza nga abasajja balimba bakola blackmail, bali so tribalistic, tebaagala bwagazi. No, kino ekintu kiteeketeeke. Ojja sanga omuntu nga erinnya Sekyanzi ninga siye Sekyanzi, muntu mulala nnyo ne buli kimu. Kati kivuddeyo ze kinalimbaga nti buli kintu bagenda kusafeesinga bajje bulungi ku ground ku top nga bonosika envaazo nomalo zisika nozijja ku masiga oba ku kyoto ne zitandika okwesengejja ne zitaka cream ne kadda waggulu. Kati cream yenna avudde waggulu atuuse waggulu ku surface. Mugenda kukola ki kye tubagamba? Kati mugenda kulwana ekintu kye mumanyi nga mukirabako. Lulimbadde temukirabako nga babuzaabuza. Kati mugenda kulwana ekintu kye mumanyiiko nga mukirabako. Lulimbadde mubuzabuza temukirabako. Kyaki zonna zijjudde kabano. Oli gwota simanyo no gundi levira ligundi bonna ba kabano. Kerezi ejjudde akabano. Kyaki ejjudde akabano. Ate mutuuke eno mu gundi mu Yesu akoma 2:2. Simayira bababa sasa ekiriyo kizibu bonna kabano keerere. Kati gwe munnansi oli gino Munnayuganda ogenda kubeerawa nga n'obunnansi bwo obutuufu baabukuggyeko. Munnayuganda ali mu diaspora mumaze emyaka abakyusa obutuuze okuyingira Uganda olina kusaba ng'omugwira yenna bwabusaba kubanga bakipulaninga bulungi nnyo babajjeko obutuuze. Bulijjo nkibagamba nga mulowooza tusaaga ng'akozesa enkwezenge. Kyova olaba abasajja bakambwe nnyo okuyuwa mission kubanga mwate mukitegedde. Bikyagenda mu maaso, abataategeera mujja tegeera.
ndoza mutegedde bulungi ekyamuhoozi nti mu politics automatically bamujjeemu ekiriwo kati kyaki kya kudita ekyo mukitegedde bulungi. Nembategeeza kiri kimwakubye lishafo eyabaddewo mubadde bagenda okutera abantu bano nakyo mwakikubye bulungi nnyo bonna tekuli yayise eyayize mu lishafo eyo mwakitegedde bulungi olw'ensonga nti babadde balinze ne olw'okuba nti mwaba kumene bavunda tebasobola kujjamu. Mu kulwanyisa ennyo enkyukakyuka nga n'abagirwanyisa tebamanyi enkyukakyuka kyeki bizinensi ezimu zigenda kugwa. Nkiddamu mu kulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssente mu National Platform abantu bangi bagenda kufiirwa emirimu ku TV ku radio. TV zigenda kuluzinga market ne adverts. Era otwogera omuwulirako nti Baba TV esayo negenda kuggalawo temwewuunya. Eno BBBS yeto kyalina abantu bakola ki bawereza bulango. Ekiri ku CBS kyotokota si kisaanike tebasobola kibagamba. Yaluzinze obulango tekyalina basobola juliza kati n'abakozi babasinga obungi batandise okwemulugunya. Tugenze ne ku Galaxy bwekyo naye egenda na zino bya Vision Company naye egenda ne bu TV obula bwonna obadde bwola mpa Kyagulanyi butandise ogenda kwa business bwete bwegenda. Kitubagate manche bayita revolution mujja kitegeera nga mumaze okufiira buli kimu kyemulina kubanga tolwana na nsinge yagala kukyuka ekyo mugenda kitegeera katika tuddeno mu archive. Watwogerera olwaleero deployment zikoleddwa mu bitundu omutazisuubira. Deployment zikoleddwa mu bitundu omutazisuubira. Mwenna abantu Bennateete na Lukolongo mukimanyi eyalinga wano Nalukolongo ewalinga ekkobekerezo bali twayitanga tuliyite kanikiro ne train zakyukiranga bwebayitanga ku Uganda Railway Nalukolongo eyo kati yafuuka military barracks lwakuba nti baali tebajogera nga officially kambalageko ku kasampo katono nnyo okusinzira ku drone zange ezampadde footage mutegedde bulungi nnyo. Ezo na tenti zola zona zirimba jasi ba muhoozi batekinze na position. Eyalinga Uganda Railway Nalukolongo wali yonna mulimba SFC. Ezo na tenti zimulaba ezo na tenti zonna kankabadde mu kategere bulungi nnyo. Nkiddamu mwenna abantu be Nalukolongo ndeeba kapwe wawa mutegere nti awo nyiri wakati yali Uganda Railway munda mujjudde bajasi ba SFC kubanga bapulaninga kye bapulaninga n'ebifo bira bingi nnyo mwe mutamanyi hiyo kanje badde mu video. Ezo na tenti za SFC basulongo. Alright. Ekyo nga tukimaze Janet Kembabazi Mama of Enterprises ne family yo okwagala ebintu yensibuko yebibi ebingi songa ate tetwajja nabyo nga ku nsi kuno okutubireka okutulugunya banna Uganda okufuuka emomboze mu nsi yaabwe nga mutwala amataka mukola business muzimba buli wamu n'okwavuwaza bannansi. Ekintu ekyo tekiri basonyibwa ate era buli kyemubbiye mugenda kifiirwa togge. Kambazeeko katono mu nsi muno mutuwangala ffenna tuli mu kabuka tuyita Guyise tewali yali yeetisse ekintu kye yali akoze mu nsi n'agenda nakyo nga bwe ntera obbagamba nti ku nsi kuno tewali kintu ky'ofiirwa tewali kintu kikyo kitya buli kintu kyonna kye tulina ku nsi tukikozesa bukozesa okutuyisa mu bulamu obukatonda bwatuwadde okutuuka watutwalira. Nabagamba n'abaana si babo olw'ensonga ne bavunaanyizibwa ku gavumenti bw'oyagala kumanyi n'abaana si babo bomotte poliisi ejja kkera ku lugiro bakutwale bakusibe n'ebisomozo babisuule mu kaabuyonjo olw'ontegera tolina kyokozesa ku nsi kuno nga kikyo. Ne nneebuuza mwe abasajja abakola enkola y'abazungu ey'omusibira mu bbwa okuba bannayuganda okubatta nga mutwala buli kimugenda bitwala wa?
Companies nyingi z'abannayuganda bannakabala ezaasulibwa. Janet yakwatibwa enswalwa nga buli kimu akyagala n'atuuka okukola kampuni eyiye eya Lofings oluvannyuma lw'okusuula musajja mukulu Buule Sembuule ne muganda we nakati n'ettaka baalitwala. Wetwogere olwaleero mwenna abayita awantu awo ndoza mutegedde nti ettaka lyawo n'ebizimbe byonna Janet yabitwala n'ettaka n'alibbirako. N'ebizimbe byonna baabikubako dda amabaati oba bagenda kuzimbawo ki Mukama y'amanyi naye tewali kye mugenda kutwala. Mbabuuza lwaki. Abasajja nga Mobutu Sese Kuwaza Banga yali mugagga nnyo ng'era ssente azisitwala n'azisindika mu nsi z'abazungu n'abazungu basajja bagezi nnyo batya kasooke nkunyonyole. Munnange Nazzi kuno badikiteeta n'ababbi abakulembera ensi bwe babba ensimbi bazitwala mu magulu baba magulu meeru ne bagulawo offshore accounts ne bateekayo ssente nnyingi nnyo naye omuzungu nkwa tosobola kujejjako kumala gajejjako. Abazungu bagaggawalidde nnyo mu ssente z'abasajja abadikiteeta n'abatereka ensimbi ezitalinaako mbalirira. Janet Museveni muhoozi mwenna kamba nnyonnyola akaboozi kano mukawulize bulungi. Mu mateeka gafuga ensi ezaakula dda ziri zinnaggwa dda. Baakola system nga buli munnansi bamanyi ensimbi z'ofuna na butya bw'ozisaasaanya. Era bw'obeera n'ensimbi nga ziri ku akawunti bakubuuza ssente zino wazijjiwa era okola mulimu ki. Bw'olema okunnyonnyola okomekkereza ensimbi bazikututteko sinakindi ng'osibidde babigamba mitayimbwa egye bayita system. Era singa bakusanga n'omuva nga tokusukka mu mutwalo okudda waggulu physically nazo bagenda kubuuza ssente zino wazijjiwa era zinnyonnyoleko. Abasinga okujimbeera ku mitimbagano kuno mulaba ku airport. Essente entuufu ze balina okuyisa ku airport ng'olina obunyonnyofu bwazo zibeera mutwalo gwa $. Ennaku zino kati ebiseera byonna ku international airports n'okuyisawo 3,000 go mu kizibu. Bw'olemererwa okunnyonnyola ennyingiza ya ssente zino bwe batakusiba ssente ze basigaza. Kati abasajja bano ba Museveni bakutte ssente bazinvestinze mu America baguza amayumba. Baguza amayumba buli wamu. Batadde ba agents babo okugula amayumba. Naye mu America si musiru, mu America ali bw'ati. Ojja nobera emyaka 3 ena state nekozesa n'ogula ennyumba yonge ekufunuzaako limu bwete bera bwete. N'ogigula ne bazikuna ennyumba ne babeera bagimanyi. Ne basindika agent n'agula ennyumba. Ne basindika. Njagala soka tegeeza Museveni bagiti. Bamanyi buli nnyumba na agent gwe mwakozesa yenna mu America ogula ennyumba bamanyi. One. Bamanyi their source of income. Kubanga bali mu system. Kati bw'ofuna ssente zisukka mu ze bamanyi n'ozinvestinga somewhere basirikaga. Balinda ekintu eki. Tiye. Museveni kalabaaye nti ye. Nga bajja. Mukulu Sembatya. Good morning. How are you? We are from National Treasury. Oh, we are FBI. We need to talk to you. N'obutakujja ku lujjiro bakuyita Guyise. Nga kugamba yes wajja no mwaka bwe guti nti ye. Wasoka kubeera refugee n'ofuna status nti ye. N'otandika okukola eno enamba yo okiza okukola nti ye. Obadde ofuna $2,200 buli mwezi nti ye. Obadde osasanya ssente bwezi ti ng'osigazawo $3 omwezi nti ye. Kati mukulu ennyumba eno wagifuna otya? Ate nasanga enkoko mu kibira, enkoko n'ebiika, ate bwe mala okubiika n'enkwata obwana, n'embutwala n'embukuza, nga bagamba okay no problem, wasanga enkoko mu kibira n'ebiika n'okuza obwana no problem. Gwere wali nannyini ekibira ekyo nti nedda, omanyi nti yali trespass, nti of course yali trespass, sooka ojje, beera emida, mwenna bagenda kibakola. Abali mu Canada, abali e Bungereza, abali mu Europe, abali mu Middle East, abali buli wamu mwenna bagenda kibakola. N'abagamba nti Switzerland eri safe okutwalayo ssente kati kansooke mbabuuse mu basajjamu abasiru. Switzerland yensi eri open ku buli muyaaye yenna alina ssente enzibe n'ezitaliko makulu matuufu ojja n'okugulawo Swiss account n'otuula bulungi nnyo. N'otwalayo musimbi n'ogubankingayo bulungi nnyo ne bakuwa ne ATM bakuwa buli kimu n'oteekayo ssente. Nga bakumanyi ggwe gundi ne basirika bulungi nnyo. Olunaku gavumenti lwevaako newo walekako next of kin bagenda mubuuza gwe noli mbadde mulina nkolagana ki nti abadde kojjaamu abadde ssenga abadde mukwano gwange nti yes nti okay nti ye osobola otunnyonnyola
source of income ya sente zino gwe next of kin nga you can't explain the source of that money automatically ogenda baga sobola bintu by'abazungu bivudde mbambuze ebibuzo bingi nnyo ngezi Switzerland egaggawadde mu sente z'abadikiteeta n'abantu abatasobola kunnyonnyola sente bazijja luddawa bibazimba enguudo ez'akabi bazimba amalwaliro bagaba health insurance kubanga sente bafuna ez'abasiru bali bakunnyonnyoddeko nti sente za Mobutu zaddayo ewaabwe Congo wabana bakulembeze abali Nigeria bandi basani abacha bandi zali ze Nigeria zidangayo zonna zasigaleyo bakubuuza simple question. What was the relationship between you and the owner of this account? Simple question. Do you know the source of income of that money? Simba bagambo okay. Twine ebintu bibiri. If you can't explain, wait abambo fere no bubbi no menyi bwa abanayi munsonyo sibiri munze namunena ngabate kamonda nga sente bazitwala. Ekyo kibayita system. Kati mmubye sente muzitutte Switzerland muzitutte mu Europe muzitutte mu Buganda bayina system nobo ofune 200 eza pound bamanyi boyino zi spending na mekazo yino okusigalawo ng'oyagala okutegera ekigambo kino buuza omuntu ali mu America oba mu Europe oba mu Canada akubuulire nti neoba osindika $5 bazimanya bw'ozisindikidde era bw'osussa sente z'olina okusindika tugende nti limit yo mu America no limit eyinza okuba ya mu bantu bakola babe mu system eyinza okuba nga $10 kasita osukka 10 account yawagigala mpaka next month kati mu abakulu muzunze embuto mubasereze eggwanga muguze ennyumba Boston simanyi California simanyi Bungereza babalaba temulina kye mulina ekintu kyokka kye mulina sefu gye muyina ye Uganda ate gye mukoleramu effujjo gye muli mukuttiramu abantu wokka wali sefu yammwe ate nga ne Uganda teyimugenda tuuka nga you have to explain obadde mu public service ng'okolera government ofuna million 30 you're worth billions of money you have to explain ng'ekyo tokimanyi buli kimu kigenda genda kwosaako okutta abantu ne muli awo mukola ebintu bitategeerekeka muli mukutta abantu mubba eggwanga nga ne ssente z'eggwanga mugenda kugaggawaza nsi ndala ate kati kyatuuse ku bano bakawo mentality buli akwata ssente ngenze Dubai kugula ebizimbe ate babitunda ebizimbe in Uganda teri business ng'okwata ssente gwena Dubai ng'ogula tebategala ng'ogula nga bakuwa empapula zo Bozachi Dubai ensi za Warabu esinga obungi teziri mu UN teziri mu Geneva Convention Agreements. Nkubuuza muhozi kwoli kuno Museveni kwali Jenete kwali Salimu Sale kwali buli omu kwali Gozachi Arab countries tezagenda mu Geneva Conventions. Okoye endagaano ezo ziri mu UN simanyani zo tezirimu. Gwe mbuli omuntu yali yasabira Fiji mu Middle East bagimuwa. Teriyo Dubai ensimbi zaire bizimbe ebisingo byonna bisingo obungi egenda beddiza mu bangi litali tono nnyo kubanga sente bakiza muzirete baagala nnyo ne muzireta muziteekayo government bw'ekikogana osobola tubulya sente zino wazijja luddawa ate osobola kiwedde bonga basigaza maali abo batebagaggawala ukitegeera so that is the mafia system bwetambula mu nsi mulemye okugaa nti eggwanga mulitereeza muli mukutta abantu mugaggawala sebo kati kankubuulire mu bakulu mmwe Kobere Museveni gusazi no nebijikunyina no duka tosobola genda mu nsi ya Europe no withdrawing $5 ba mutwalo oba no tambula namo kati sente ziri mu mpewo oyina kuswappinga na kadi tosobola kusussa sibaina limit daily limit ate bamanya sente mekazo oyina okuba nazo bajja kubuuza ekigambo kiri what is the source of your income Source of income Luganda kyekirwa tubuulire obuvu n'obuddo bw'ensimbi zino wazijjawa okola mulimu ki ozifuna otya era gwani ebuuzo bibange ebi genda ku social media kwebiri babuuza abasajja n'atuyina ku kisanga sente zizina atuyina ku kisaawe ntuyina zimuyitamu kubanga temwagala kumanya muli mu kwonoona ggwanga muli mukubba sente mukoze buli kimu kati mukulu gye Ssenyonyi
mwagere nabagana okuyingira Lubowa mbadde nkyabalaga badde sibalaze Sembule eno embeera Sembule gyali ettaka liryo nabambi bali kubaka ebibati bagenda ditwala Sembule nanyini ebintu emwamutta nemweddiza buli kimu ne mukitwala kati mukulu Jobolo Ssenyonyi wagenda ne mugenda Lubowa okulambula ne babagalira ebweru ne babagaana okulaba ekiri Lubowa naye nze kambalaga ekiri Lubowa mulimanya kye muli nsasula kambalaga ekiri Lubowa mulimanya kye muli nsasula before kansoke mbalage bubaziri kifaananyi kino ndio kembalage ekiri Lubowa mulyoke mutie muve ku nsiba n'abasajja bo kati bwotuuka Lubowa bine biyumba bye birimu ate bine biyumba birimu basajja ba SFC eno nayo ofuuka nkambi eyo Lubowa munda yafuuka nkambi ebiyumba bya SFC eyo Lubowa muliyumbi bye ba SFC babeeramu mubira bulungi nnyo eyo Lubowa kati kambazanyira akatambi kye ekiri munda mugenda kutya mukulu Jobolo Ssenyonyi babagana okugenda nze nasobodde okuyingirayo eyo Lubowa wakalu teri kiriyo so lupo mupya babagana okuyingira Lubowa nze mbalaze ekiri mu Lubowa teri kiriyo biri mu ebintu byakulawo ng'emisingi nagana agumbagano gano ge baatekayo waggulu kwali kukawa teri kiriyo Lubowa teri kiriyo ebintu byakulawo biri ng'omusingi byonna bya kiyayi teri kiri Lubowa wonna wakaluwazi babagana okuyingira kambaddire mu katono nnyo wano Lubowa specialized hospital yeyo wakalu Lubowa specialized hospital bana basajja bakubba ne bakuvundula ne bakukunkumula buli kimu ne bakikulekera ku ttaka awo kyovula bakambo nyo tebagala kwogera ku bubbi Lubowa hospital muri Uganda sime mulize BBS bwa mawulire simanyi baba TV tebajjaga bawa kyovula bababuuza ebintu bya accountability batandika Uganda zaabo buli muntu avayo okwogera nga alina history bakukola kye baagala bamama ne bataata bana Uganda bannakabala musituke kubanga tetuna kye tusigaze eggwanga abasajja balitwala abasajja batwala eggwanga mu bintu by'okusaaga sente za Uganda zizimbye Rwanda sente za Uganda zizimbye Congo Brazzaville zizimbye Sudani zizimbye Somalia zizimba Kenya
zizimba Tanzania kati zagenze ne Mozambique ne Central African Republic muti mwina chemulina buli ayogera amazima go bagala okujjawo ekituyisa bahuligane kubanga we expose these people. The reason as to why they are looking for our comrades on social media, most of those on Twitter, because they have exposed Anita Amongi Mama Lususu and his company advocate of mafias and thieves in the parliament. Abasajja babba billions and billions of money. Ngati bagala abantu babogereko. Gobera likira nti alina history ku bo tebakulekaawo. In fact, let me inform you this. Gomona Uganda inango manyi wakolako mu government ya yoseri ngo ina history wene information kuduka kuba tagenda kulekaawo. Baba Leze Rebecca litola kadaga wafanana. Former speaker wafanana. Bamu wakatwa namuga nti ali overdue. Kankabaza nyiri mwizo kwa one speaker wa mikadaga moyo huyo abantu balagire babaye time mali badeze bajana de baba time mani mbako de lwe konsengira kwa tembe chabaida kwa ndabula de yababa chama kwa ni wosobola bali mona bali kusogaliyo bali mona chalo bali nenda bali nimu aye ndogeza nimu bali baita mona mona mama mama nimu odi nimu odi banenda ali sirisawo umuntu muleko mutayo ekisinga okunnuma omukyalo ono Semwai nde Museveni bamukolera dda budget y'okuziika kwe n'okufa kwe. Madam Alitwa Rebecca Kadaga bakukolera dde nteekateeka engeri bagenda okuziika mu neseze bagenda explaining kubanga you are overdue. Ekyo Semwai James Bulungi akimanyi, Museveni akimanyi ne Didi akimanyi. Bagenda kuwa state funeral. Bakimanyi bulungi nnyo mu black book yaabo. State funeral weeri bazana kutwalako ekkolo bakuletera mu parliament bakubirira emizinga very soon, very soon. Program yo weeri bagitegeka dda. Bagikola dda weeri. Bino bembaga mujja bbira bakonga abantu batandise okutuka omu ku omu nga baba wa state funeral kubanga bakimanyi. Ne bino tubagamba ne mudda mu kwesiriwaza kati munnaffe tetulina buzibu. Radio we kubira kitoji kubira mutejoji kuba mugere fe tumazo bagamba. Ono omukyala bamukoledda funeral arrangements. Ne company gendo muzika weeri n'ensimbi weeziri. Museveni alinze bulinzi kuwandika bbaluwa ekubagiza family ye oba ne bwana bagenza okuzika sympathy that ngo yamujjo kubanga alina records ebikyambi yakola nga akyusa constitution. Mukitegedde kati muddaawo muliise ebijanjaalo empiso. Kati mulabeka video aka trending ku social media aka munnagagga Bagala Ekirumira nga avudde mu mbeera. Bagala Ekirumira ekyamujje mu mbeera omwami gwe bayita Yasin kyamali we muyinga eyo lwakuba nti Uganda yajjiramu basajja bagwira befudde banna Uganda. Kyamani Yasin si muntu mulungi kusinza ku records zetulina ke kabinja kabasajja bayiza we kansoke mba informing kino. Kampala, Entebbe, Mukono wa Kiso ezo district 3 zijjuddemu abasajja abeeru. Abamu bava Misiri, abamu bava Pakistani, abalala bava Afghanistan. Bakola obulimu bwa lejjalejja. Abo abasinga obungi Bambega nkiddamu. Obadde mumanyidde nnyo Bambega Abanyarwanda ne Bannayuganda naye woosanga Omuafugani Omupakistani ng'ali ku kkubo yeetundisa ebintu bya lejjalejja. Ssebo ye tolowooza mbu ali mu kutunda bintu awo tamanyi kyakola. Abasinga obungi Bambega. Mubeegendereze. Omulaba kutuulaawo ne mu perfume oba atunda buki kyabakola abakimanyi bulungi nnyo. Era osobola omusaba mu ghetto ng'asula mu ghetto noza nti ali bukumbafu ali ku monthly income. Bambega bali mu kubega.
ekyo mukyegendeza nakyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati ka video kamba nnyonnyole kuba bamu temwategedde lwaki kirumira anyoose. Chairman oyo alina rekodi eryenguzi etunda ploti ez'amanchoolo okweyita kyatali n'okusiba mu sevenalism oba NRM ku butuuze yenna ali emuyenga ng'ate kimenya amateeka. Chairman ono yasini yayisa olukuŋŋaana okwogera ku nsonga ez'enjawulo. Ne mukulu Bagali yamugambye emirimu gy'okola egimu okola emirimu mikyamu. Yamugambye n'omugamba nti nze mmanyi Museveni okusinga ggwe. Toddira bintu bya NRM bya Museveni bisiba ku bantu, leka abantu bakole kye baagala. Omwami ono yavudde mu mbeera n'agezaako kulumba Kirumira naye Kirumira n'ava mu mbeera naye n'amwambalira. So yabadde main issue eyabaviddemu obutakwatagana so si nti oba babadde oba yabaddamu oba no. Kirumira yadde agezaako ku addressinga mwami ono ku record zalina ku munga naffe record tuziina oyo Yasini musajja muzibu nnyo naye ng'ate bw'omunoonyerezaako obuve n'obudde bwe n'ensibuko mu Uganda teri kiriya nnyo. Kavidiyo akumwakale ku social media oba kankabaddiramu wano mukalabe yabadde nga yeemulugunya ku mwami oyo. Then ngene bulijjo munoonya omukyala gwe bayita Amina abeera mu budget ya Uganda ngenda mu balaga olwale oba mwanyi nasali oba relative wasali musale ngenda bo balaga leero. Kano ka video. People are good. Whatever they say it in good faith. But you people, the leaders of ours, you are messing up the community. You are messing up this community because you need mutako yagala send. If we begin to basura, and I can tell you, temu mixing up politics, kuleta kitabu kya Museveni mu bino. Museveni nze nkusinga omumanya. Nsome kuki. Look at this fool. Oh no, look at this fool. Onsinga bitibwa gwe. Oyo Yasini we mafia. Kirumira. Oyo. You know me well. Gomanyi. Look at this bastard bwayogera. Nze nkubuulira. No problem. Kale nasitula bia kale nzikiriza nasitula bia naye kusinga. If you mean it nkusinga. Ono omusajja kambabuulire. Don't mess up the community. Kale mutuule bannange tudde. Chairman Yasini omusajja omuzibu ennyo yamugambye to messing up na community kugatta politics mu nsonga za community. Musajja yakiwulidde obi n'atwalaganya Kirumira bubi ne Kirumira n'amutwalaganya byebiga bimwawulidde. Kati sente za Uganda zisoma mu budget buli mwaka mubeeramu omukyala gwe bayita Amina. Omukyala ono Musumaali ali related ku Salimu Sale. Era ono Blue ID wa Salimu Sale mukubba sente z'eggwanga. Amina ono alina companies nnyingi naye nga zonna za Salimu Sale nga omulaba Mandela. Kati Amina ono abasinga mu nyumba temumanyi waafaanana. Omukyalo ono era alina ne kampuni y'ebikajjo oba ekola sukaali mu mambuka ga Uganda eyo. Naye mubadde temumanyi Amina yaani. Kamubazanjira akatambi kano najje nakaguddeko mutegera Amina abeera mu budget ya Uganda lunaku Salimu Sale gwe wa ssente yaani. High-level delegation of officials from Operation Wealth Creation, led by National Coordinator General Caleb Akandwanaho, popularly known as Salim Saleh,
visited a Tiak sugar project in Amuru district for an on-the-spot assessment. General Saleh later announced that government would allocate 21 billion shillings from the Operation Wealth Creation budget to support Atiak sugar and related endeavors such as grading roads and supporting sugarcane outgrowers in Amuru and the neighboring districts of Kulu and Nwoya. So how can 21 billion plus go into a single project for us who were interested in spreading goats and pigs? And he said, all of you, and that was last year, if you don't put it there and you lock it up there, close your offices and go. The flagship Atiak Sugar Company is a subsidiary of Horial Investments Limited, owned by Somali-Ugandan-based entrepreneur Amina Hasi Moke. Njagala kubaddizaako mulaba Amina ono. Amina mulabe bw'afaanana. Company is a subsidiary of Horial Investments Limited, owned by Somali-Ugandan-based. Oyo gwe bayita Amina. Mu Uganda Somali based oyo gwe bayita Amina. Sente za Uganda buli eziyita mu budget oyo omukazi afunako obuwumbi n'obwoyo gwe bayita Amina omukyalo mu Somali. Oba relative wa Salimu Saleh. Oyo mukubba sereze eggwanga ziyitiddemu oyo empya n'enkadde. Yo bulijjo gomule gotogera ka Amina yoyo mu Somali. Yo bulijjo mbadde temumanya Amina yoyo. Nenga labika ayina bw'ayita Salimu Saleh kuba ne Salimu Saleh nabagamba musajja mu Somali. Yoyo gwe bayita Amina. Bulijjo munoonya era ndaza n'ennyambalo gira yeekweka. Tajjanga kuwadde mu parliament okulaga face nti Amina yona ayagala ssente. Kamaleyo ka video mukalabe bulungi nnyo. Entrepreneur Amina Hasi Moke. Yoyo Amina Hasi Moke oyo. Last year she appealed to government for a bailout following the collapse of Crane Bank. That was the company's key lender. Actually, politicians including Mumutegedde kati yoyo Amina. Kati kega grupu kaba Somali abatambulwa mu ssente za Uganda nga Salimu Saleh zimuyitamu ne zigenda mu Mandela oya Amina n'abalala bangi nnyo abatwala ssente z'eggwanga. Kati mumpulirize bulungi nnyo. Ekizibu kya Uganda mwenna abasirikale abali mu UPDF abali mu SFC abali mu police abali mu prison kino kibagamba kama. Tulina ekizibu kya Museveni ne Janet. Naye the biggest problem of Uganda is George akandwa naho Salimu Saleh. And he is more deadly and dangerous than his elder brother Museveni. Nchidamo, the biggest enemy and the biggest problem of Uganda is General George akandwa naho Salimu Saleh of the Somali origin. Kati ye political commissar buli game yonna mu Uganda erimu politician kabere chairman sigwano kansala MP LC5 is the coordinator. Oliye 80% Windows kati ono kisawuvuga ya controlling era mbagambi in case kudita weeri Muhoozi agenda kubanga atudde muli nga yinyini nenga bode evuga Salimu Saleh nekiwa kiwanka bagenda kubanga controlling kudita in case ebaddewo. So this message goes to the international community. All along you've been looking for the mafias controlling Uganda. And the biggest problem you didn't know is that Museveni and his family all are foreigners. They are from Rwanda. They are not Ugandans. They have mismanaged the country. They have killed numbers of Ugandans. And they have kidnapped Ugandans. The gentleman known as Salimu Saleh, the younger brother to Museveni, he's not a Ugandan. His origin is from Somalia. Right now, the CDF, Muhoozi Kainerugaba, the so-called son of Museveni, he is not a Ugandan.
like his father and his wife. That's why they don't care. They kill Ugandans like insects. They formed external security organization, that is ESO, which operates outside of Uganda. They terminate Ugandans using lethal poison through their agents. They use those diplomats like embassy officials across the world to transport poison. They use chieftains of military intelligence, that is the same way, led by James Birungi, to kidnap, to kill, and to assassinate politicians, businessmen and women, cultural leaders, and all Museveni opponents within the country or outside the country. And they have been doing this since 1986. That was their mission. Also, they have internal security organization, that is ESO. It operates within the country. They have killed Ugandans in numbers under different safe houses or torture chambers across the country. There are some people who are not in prisons or the known prisons, but they have been kept in the torture chambers, including those at the same headquarters in LUMBUYE. People have been kept there almost for 6 to 10 years without charge. And others have been buried behind the same LUMBUYE headquarters. At this particular moment, some government officials, they have their personal torture chambers in their mansions across the world, across the country. Whoever disagrees with them, he or she is get arrested and taken away from the public. They rape, they sodomize those who doesn't agree with them. To make the matter worse, even the politicians who are known, even the Speaker of the Republic of Uganda, or the Parliament of Uganda, Anita Amongi, has his own killing machine agents whom he ordered to kidnap all people who oppose him, even the Speaker, even the Deputy Speaker, Army generals, high-ranking police officers. They no longer follow orders because we are in the mafia state. The country is in mess. No one is safe until all of us we are safe. They kidnap Ugandans on a daily basis. With or without any case to answer, they just kidnap you. If you come out to complain about anything in Uganda, you get kidnapped there and then. That is Uganda for you. Right now, we are scared as we Ugandans because the senior kidnapper, the senior assassin, that is Muhoozi Kainerugaba, now is in charge of all armed forces. He will kidnap and he will kill massively to make sure that he keeps his father's power and their dynasty upon our will. So I call on international community to intervene before it's too late. Previously, you saw what happened in Rwanda in 1994, that genocide which happened in Rwanda. But in Uganda, it will not be like that. But silently, there is ongoing genocide in Uganda, mostly on indigenous Ugandans. In northern Uganda, as we speak right now, if you don't support NRM, you get kidnapped and killed. In Karamoja, as we speak, our fellow Ugandans in that area, they are starving. They have been kidnapped and killed. The same applies to Bunyoro region, Tor region,
even in the western part of the country, the indigenous Banyankore, the biggest number of them, they have been kidnapped and killed. If it comes here in Central, it is a hell. We've lost our brothers and sisters. That's the reason as to why there are so many Ugandans who are fleeing that country. Not because they like to flee that country, but they fear to be killed and to be kidnapped. That's why the social media platforms across the country in Uganda is occupied by daily promotion of diversions, of different kind of diversions, which are state-funded, because they don't want anyone to talk about the national matters and the ongoing kidnaps and killings of Ugandans, including TV, the mainstream medias. Nothing they can say. Rabble grabbing is alarming. Many Ugandans are losing their lands to foreigners. From Somalia, from South Sudan, from Ethiopia, from Rwanda, from Burundi. And they are using state machineries, including finance and public offices, to grab land. So we are calling on the international communities, including all foreign embassies in Kampala, that is the capital city, to intervene before it's too late. Nothing you see on the mainstream media. That's why we are using social media platform to expose that regime. But in the same approach, they're using millions and billions of money to create, to sponsor diversions on social media. If it means to release nudes on social media, they can do it. It means to sponsor a live show concert in Uganda, they can do it because they want to prevent the information to be known by the international community. So I call upon all the embassies in Kampala. I call upon the European Union, the UK government, the United States of America, the Canadian government, please stop funding Museveni. Because there is ongoing genocide in Uganda. We know that the European Parliament and the European Union, you're still funding Museveni, but you are funding a dictator who is trying to massacre the biggest number of Ugandans, as well as UK government, as well as the Canadian government and the US government. Please stop funding Museveni. Ask yourself, why is it that the biggest number of Ugandans, they are leaving their country, seeking asylum in different countries, including USA, Canada, UK, and the European countries, because they fear to be killed by the regime. We know Africa is better than all those countries where you are right now, but we're back home. The dictator is finishing up Ugandans, slowly. No one would have liked to be in such weather or in such a situation, because we have each and everything, but the situation back where home, it is terrible. So that is my humble request and my humble appeal to the international community. We're requesting you to stop funding Museveni. Ndowooza naakulabako akatono aba achadde
Munzikirize nfundikire video eno. Nenge kisinga obukulu byonna. Buli Munnayuganda woli nga toli kabinja kaba abantu wegendereze endyayo entambula na buli kimu. Ensi bw'etambula si bw'erina okutambula. Uganda bw'ogiraba si bw'eri. Buli kintu bw'okiraba si bwe kiri. Ebintu byasoba. Gw'oyita mukwano gwe si mukwano gwo. Gw'oyita oluganda lwo yakyuka dda yamayuka. Si lwakwagala. Abasinga obungi abagenzeko mu nseze ngo bate mugenda nga njagala mukkiriziganye nange nti ekiri gye mwalaga kikasi kye mwali musuubira. Uganda esi ewaka wasinga ensi zino lwakuba tetulina kyakkola. Baganda bafali mu kuvundira mu detention centers mu nsi z'Abawarabu. Mwanyina fumba atuuse omulya mu Ethiopia mukuguddeko n'amugwako kiifuifu n'amulya. Mwana wako film bayita Eaten Alive. Abalaba film. Mwana muwala munda Uganda omu Ethiopia yamuguddeko mu detention center n'amulya teyamumaze nti yamugudde mbulala mulyange empologoma yamuguddeko n'amulya live ng'ensi eraba. Film gye bayita Eaten Alive mujime bakuli olaba kubanga bali mu bifo ebikyamu guddo bukyamu n'abantu abakyamu. We are doing this because we love our country. Not because we hate the country, but we love our country. Whoever comes out to speak, they are going to arrest you, they are going to kidnap you. And this is our constitutional right. We have to participate in each and every country activity in terms of politics and the management of our natural resources and our taxpayers' money. But if you come out to condemn or to talk about any mismanagement of the natural resources, the taxpayers' money, the ongoing kidnaps, you're becoming an enemy of that country, which is wrong. Previously, Museveni said that he waged a war against the previous government because there was a lot of kidnaps, assassinations, and mismanagement of funds. That's what he took him to wage war against the previous government. But he's doing more harms. Than previous governments. In fact, he's doing vice versa. So, chiri jemoli, mpulukutu za misota, zigena na migomeka. Jemune sigaliza, ngatoli mu family ya Museveni ajja kulya, mbabuli ajja kulya. Kubange kisingo bukulu nga nfundikira kasito tula na Museveni nakugamba kino oyino kinkolera nokkiriza okikole notakikola agenda kutta. Ate bw'omala okikola era ayina okutta kuba taleka bujulizi oyo Museveni nkiddamu. Museveni mwagamba nti jangu n'omuwokotu n'oliza kyakugamba oyino kikola bw'otakikola agenda kutta ne bw'okikola akutta. Y'ensonga lwaki atambudde okutuuka awo kubanga ajjewo abantu bangi nnyo. Kati gwali eyo ng'oli mu diaspora owagira Museveni simanyi owagira NRM okujja ng'oli wa family watali wa family naawe ajja kujja kubanga akimanyi oyinza omuwaako obujulizi. Ate Museveni taleka bujulizi. Tusikano na kulonda mukama bankuumire. Eyo ffe tubagambye buli kimu mujja kiraba just mwina kiwabudde kijja tuka mujja kiraba. Ne buli mundayo Uganda gy'oli kino kikkakatako si kya Kyagulanyi si kya Lumbuye si kya mwogezi wa ku internet kyammwe ate mukimanyi mumanyi ekituufu kyovula babanyiza bali mwena ali muve ne mwogera ebituufu kubanga mukimanyi. Eggwanga ddene okusinga nze eggwanga ddene okusinga Kyagulanyi eggwanga ddene okusinga Besigye kubanga lirimu abantu abagenda oddijjamu ab'enjawulo bazaalibwa ffe tukola gwaffe. Kati gwe bwetuulako ebirowoozo ati Uganda egenda koma tegenda koma ku ggwe. Buli kintu kiriko entandikwa n'enkomerero. Tulwanire ensi yaffe bwe kiba kyetaagisa kuyiwawo omusaayi tuyiwawo omusaayi tumanye nti ensi tugikoleredde. Mukama bankuumire musule bulungi mweraba.